Omulungi yakumide kwa Rose Media Region kwanizo nakola nkwabaze mumjo najja otesakenga namukona subscribe nze tuyanza nnyo tuyanzege ate nabona subscribing oteleka notification oberenga ofuna video mu budde video jimpereka comment mukwano tuba tuteesa mu kusonga zentadeo mawulire malungi nnyo mu Buganda ne mu Uganda yonna kubanga Kabaka yakomyewo era Katikkiro avudde nategeeza ensonga era n'agamba Kabaka agenda kuba bulungi nga ffenna bwe twamulamye bantu babadde beeraliikirivu nga ebigambo biyitingana wano na wali naye Mukama mulungi Kabaka akomyewo nga mulamu era Katonda okumusabira aterere ate ye Bobi Wine bannanga olunaku lwaleo azudde ensi ow'Isinjiro omwana yalabikira mu katambi ngabambye amulaga omukwano omungi buli muntu gwadde yeebuza tumulabyeko ng'ali naye era katusubire obulamu bwe bambi agenda bukyusa. Bobi Wine ono era avudde n'atangaza ku nsonga z'abaana baagala okwekalakaasa ng'agamba nti bandi balese ne bajja ne beekalakaasa era n'akunga bannayuganda ogenda ku Parliament okusobola okulaga obutali bumativu bwabwe eri sipiika n'abantu abalala era nno ne Museveni yavudde n'agaana abaana okwekalakaasa era nga bannanga bagenda okwekalakaasa avudde ebbanga ddene ng'abalabula wabula bo bannayuganda bajenzi bannayuganda bakyalemeddeko era batandise n'okukola ebirango nga bakakasa bagenda kwetaba mu kwekalakaasa naye kambi kutere nga bwebigenzo obeerenga obiraba Mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi 3 nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako Ssaabasajja yeetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza Kabaka abadde wakudde okuva e Namibia nga 21 ye yali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe naye bali ab'ekifo Kabaka w'abadde bwe baalaba nti ennaku kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9 e Namibia bannayuganda tebeetaaga visa era bwogenda Namibia mu passport temuba visa naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu kati nga gwe Namakumbi toli mukungu gwe bakuwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9 kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera naku 9 zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3 aleme kuyita ku kisaawe ng'ennaku ziweddeko naye Kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda naffe nga tukimanyi nti akomoera nga tuteekateeka okudda era singa twali twagala nti bamwongere ennaku sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandigaanye oba Kabaka munene ekyenkanidde awo gw'olaba n'ab'e Namibia bwe bamulabye nga abazitoowerera naye tetwakigendamu kuba Kabaka yali akomawo. Nakugamba Museveni tayagala Baganda era Museveni obwakabaka alemye okubupenetrate nga bumulemye kati ayagala agenda okugenda nga abujjeewo nga buvuddewo era akakodyo yabadde akatuteze ne tulabuka ekyo nkibabuulira. Museveni yakwata Ssaabasajja Kabaka n'amuwambira e Namibia bwe yamala omuwambira e Namibia ne atulaga nti amuwambi ne tuteekawo embeera tuba kugenda kulumba lubiri kubanga ye yali gundi ye yali agenda tuba kugenda kulumba lubiri yali yimiridde naga abantu bali firidde waawo nga bantu 50-60 naga obwakabaka buwumule buveewo kati bwakabaka mukuvaawo ng'ate ebyafaayo byonna bigamba Abaganda baali balwanagana na Baganda bannaabwe kyekyagazaawo obwakabaka nti ffe twali tulumba mayiga ng'ate tukimanyi bulungi Museveni yakola ki Museveni yakozesa mayiga kati ye nga ali eri okategeera leka nkubulire okumanya bano abasajja bibaali babala buli awali ebyobuwangwa n'ennono ensozi zonna eza Buganda bazisaanyaawo kagenderere okitegedde Museveni n'akitegeera nti mu butuufu Abaganda Obuganda bubali mu ndowooza mu nzikiriza n'asindika akavubuka ne katandika ovuma Ssaabasajja Kabaka ne kamuyita embizi ne kamumalamu ekitiibwa nga ba SFC we bawaga yoyo Kabaka waffe ku media wano nga n'akola ebikolobero byonna okubalaga nti Obwakabaka tebubagasa
atuuka ekiseera okugamba nti buvuddewo nga munammwe temukola ki temuwondera nga temulwana na kubuzzaawo olw'ensonga ne bwe bwaliwo bwali tebubagasa. Abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwa enguzi ya kawumbi kalamba ne miliyoni 7. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abaali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni babaye ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale babaye ne bagamba nti emotoka yange bulletproof Museveni yajengulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za sente bazze boogera ebintu bingi. Mbasomooza olunaku lwaleero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bonna then tutekinge action iffe namubasomooza n'obasomooza kuba bye balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Actually we got a new friend from Isinjiro. Many online friends have nicknamed him C. Thanks to our Secretary General that reached out to him and got him to surprise us. He was supposed to be a surprise today, but because they blocked us, he decided to pay us a visit. Thank you very much, our friend, for supporting us. Very glad to see you. Add our voice on the call of the young people of Uganda to march against corruption. The regime in Uganda is trying so much to attach every protest to the National Unity Platform. For the record, we did not organize these protests, but we support them 100% because we are people power. We stand against corruption, therefore we support and are willing to give every kind of moral and otherwise support to the people of Uganda supporting. We celebrated that now the people of Uganda are taking it in their own hands. It's no longer a particular party. It's not NUP or any other party. It is the people of Uganda. We support you. Keep going. Don't be intimidated by the old tyrant Museveni. We saw how he came out to try and intimidate you, telling you you're playing with fire, as if he doesn't know that your pockets are on fire, your houses are on fire, everything is on fire. So it is actually Museveni that is playing with fire. You saw. You want to disturb us. You are playing with the fire because we cannot allow you to disturb us. Demonstrate. When you demonstrate in a place like Kampala, people are sitting on the roadside. Are you going to step in people's products? You are playing. Do not have such ideas in your head.